Uganda Zabu. It is a final channel. MC Katsi. MC Katsi. Mujukira MC Katsi ono emba munyonyola. Gwe nyinza okuyita omuntu ali imoto. 10 years challenge mujijukira. Katsi bwe yali emyaka 10 oba 2 emabega bwakyali. Kati nekyo akiri mu mubiri ne mu bwongo. Ye takula. Musajja wa ntalo, musajja wa bizibu, musajja wa kulya bintu, kuvandula mabanja. Mujukira Gashumba nga mulangirawo wajja nongamba nkutase ya 5 nenga kuwa waliosabye na kizike. Mukozi wa TV, that is NBS after 5 kwakola. Naye musajja wa kavuyo wobo manyi Katsi owa the entertainment industry ya Uganda. MC Katsi agenderako ekigambo MC Katsi owa kavuyo. Mujjukiranga ye manager wa Fiye ngumi zakubagananga awo. Katsi ne bamukuba bubi nnyo ndowooza. Naye Fiye wandinonyezaako nompa training kuba nange ninawe njagala okulagako. Banvuma nnyo njagala mpalageko, njagala ompe training gye wakozesa okudisciplininga Katsi kuba kasookedde nga amanyira abantu. Yakumanyira naye kye wamukola. Wadde oli muwala naye ate wanjagaza nnyo abawala b'e Rwanda nti bo bwe basalawo okudisciplininga bakubira ddala. Kati nno Katsi ono abadde akola ku Fame Lounge. Ku Fame eno Katsi nga alinayo night eyo nga buli weebaayo bamuwa miliyoni 1.5. Naye weewuunye nga tannabagisayininga aba alidde obukadde obusoba mu 2 mu byokunywa. Simanyi wane ku Fame batundayo sigala kuba kyekyokunywa kya Katsi kyesinga omuwoomera. Ogattakaawo. Kati Fame eno nga Katsi talina mukozi gwa wakitiibwa, talina mukama we, ng'era ye yagamba wali wakwata mike agamba nze Katonda yekka gwe ntya, tewali mulala gwe ntya, nga amatiza buli muntu. Kale ekituufu okutya Katonda, era Katonda ffenna tumutya, wabula ate ne bakama abo bawenga ekitiibwa. Kati webukeeredde ng'ekirangiriro kiri ku social media nga Katsi agobeddwa ku Fame olw'obuyisayisa obubi, obuvuma abantu, obujooga bakama be, aleeta abalesi bayaye tebalina ssente tebanywa. Fame emuwa miliyoni 1.5 ekiro naye yo neetundayo nga 3,000. Kwegamba Katsi abadde feeriya ku Fame. Bamumugumiikiriza ebbanga ddene paka we kiganye ne bagamba waayi kasita ffe twakuwa omulimu n'ogwo gute tubeerewo kuba Fame nene okusinga MC Katsi. Era bwe kiri Fame nene okusinga MC Katsi. MC Katsi okujjako ebibi siwulirangayo ayogera kirungi ku Katsi. Ekirungi kyalina kwe kubeera nga legend mu entertainment. Ffenna tukuze tulaba Katsi nga ye bw'atyo waali ku WBS Teens Club, kwebwe musi ku bivulo ebisinga paka tulekeddaano no bigendamu. Katsi ye nga akyabirimu era ye bw'atyo ndowooza kitujja omujjukirako nti ye musajja yasinga okulwa ku stage naye nga takyuse okujjako okusigala nga bw'ali. Tayiga, tasobya, talina kimutuukako yo MC Katsi. Muyinza olowooza njogera bubi naye abamanyi MC Katsi ne bamusemberera obulungi bajja kunyumiza nti omusajja si mwangu. Si mwangu nga bw'olowooza. Tekigaana nti ali talented. Is very talented. Ekyo nja kikkiriza. Ali talented ku mic. Naye talent etalina mpisa. It is as good as not having any talent. Kuba empisa gye talent esookera ddala. Omanyiddi we naanyiiga, omanyiddi woleka ekintu wadde oli akulinyeeko n'ekireka ne kikuyitako. Nyinza okuzaayo ku flashback za Katsi ku mivuyo gya zaakola. Mujjukira Fresh Daddy we yagenda okuyimba ne Khalifa. Era yali Fame eyo yennyini. Embirigo mwaziraba. Olutalo ne luddaawo. Save Uganda Music era nze biki. Katsi ye musajja wa buvuyo. Kati Fame efulumiza ekiwandiiko ekyo nga bw'okisoma okiraba nga Katsi agobeddwa. Si kirungi goba muntu mu Uganda omutali mirimu. Naye ate omuntu atalina mpisa naye takolaganaka naye. Kwegamba oyinza okuba oli mukozi naye nga wadde mukama akwagadde ate abakozi banno bwe kizibu gye bali. Yoye MC Katsi gwe nnyinza okugambako ekiwandiiko ekyo nga bw'okiraba awo. Kayitiddewo awo. Fame ebadde spendinga miliyoni 3 buli kiro
night ya katsi akamu kitundu kake akalala ebyokunywa biki byonna ate yo nemusasula emu kitundu kwegamba ebadde ng'etalina kyefunamu kwe kusalawo negamba contract yaffe kekomaawo katsi webale nnyo kyokoze naye we can move on. I think also on the final channel, let's move on from that story. Kyekyo kisobodde bakolera olunaku olwaleero tetuyinza sukkako wano wabula waliwo ak'emisumaali bannaye emisumaali gya NRM gino simanyi girabika gyetaaga show number. Oli bamukuba mu ngalo ono bamukubye mu kamwa gwe bakuba mu ngalo tugendayo tumulabe engalo ze bamukuba ne bamukweka tetumanyi oba aliwa oba bamukweka wa ono naye bamunoonya yonna gyali n'emisumaali talabikako. Naye tujja kubuuza ku soosi yaffe esinga okufulumya ebifaananyi ebyo engeri gyebifunamu erabika ekozesa kamera ziri ez'akalondoozi ekozesa kamera z'akalondoozi Shekali gyebaleko awo gyebaleko Shekali sigambye nti yaleeta ebifaananyi nedda ebifaananyi bibeerangawo. It is a final channel. Zanera alongside SPV Graphics. We out.